Ekibuzo kiri nti salatu tarawehe sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oba sunna emu ya sahaba fulani kati nga sahaba Khalifa Umar. Twagamba nga tunawo kukiddamu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatondera yalonda yatonda era yalonda yatonda omuntu era yalonda bannabi n'abasika baabwe nga Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalamu ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Suratul Qasas aya 6:8. Netugamba nti eno aya baganda bafaamu abasiraamu gye beekwasa nti wa amruhum shura bainahum nti egamba basahaba okweronda mutugamba nedda. Obanga wetegeze ekigambo amruhum eyo dhamiri humu eriko etegeza just ensonga zaffe umuru zaffe okitegeera n'olwekyo ensonga yeza Allah akugambiddewo nti yatondera yalonda. N'olwekyo omuntu abanga nabbi afudde n'ayawukana n'ekiraamo kye kiraamo ki innitariku fikum athakalaini kitabu Allah wa itrati Qur'an ne Ahlul-Bayt nabi be yatulekamu Sahih Muslim volume 2 page number 238 n'agenda musakifa ne yerondamu abakoze shirk nga itwala Suratul Qasas aya 6:8. Ntugamba nti nabbi n'omusika we nga Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalamu ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bateekeddwa okubeera nga bamasumin tebasobya Katonda nga yabatukuza kuba Katonda akimakinga sure Suratul Bakara ya 124 nti la yanalu ahadi dhalimin endagaano y'okulonda bannabi n'abasika baabwe ba imams tetuka ku bantu bali azamanya. N'olwekyo bona abantu okubaagala Ahlul-Bayt ne bannabi bonna kiteekeddwa okubeera nga kiri wajibu nga wetwalaba Suratul Shura aya 23. Ntugamba nti okwagala ate baswaba kuliko shariti nti faman nakatha innama yankuthu ala nafsi omuntu yeyonoonera yekka nga avudde ku bai'a jawadde Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. N'olwekyo Katonda ajja kuwaaba balemera ku bai'a yaabwe empeerana abonereze n'abo abaagaana okulemera ku bai'a yaabwe. N'olwekyo omukwano gw'abaswahaba guliko shariti. Oli wamusanga nti yayonoona yaleetera amateeka ge n'agana amateeka ga Allah watuteekeddwa kumugoberera. Tuddeyo ku kibuuzo, Nabi Muhammad yasaalako salatu tarawehe oba yasaala salatu layiri? Twagamba nti Sahih al-Bukhari hadisi namba 1212 eripotingibwa Urwa ng'ajja ku mama waffe Aisha. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu kiro mu makati yafuluma n'agenda mu muzigiti nakola ki n'asaala. Kati yali asaala ekiro ekisooka baswaba ne baagala okubeera nga basaalira emabega we nfuna bulungi ng'asaala salatu layiri. Eno hadisi ngambye eri ntuufu Sahih al-Bukhari hadisi namba 1212 n'ekiro ekyolwokubiri ekyokubiri n'ekyokusatu. Kati ekiro ekyokuna omuzigiti gwajjula. Kati we gwajjula nga bonna beesunze kusaalira wa Nabi Muhammad mabega wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeswala gye yali asaala mu makati g'ekiro salatu layiri wa salatu tahajjudi eyo gye twagamba nti in case ogisadde Katonda akusukkulumya okitegeera n'akuwa buli kimu kyoyagala mwene ensi kuba yeswala yokka ya mustahabu eri mu Qur'an salatu layiri wa salatu tahajjudi nga wetwala kuzimu ku aya zijogerako aya nga 7 ezimu ku aya eyo Suratul al-Isra aya 7:9 nti akusukkulumya Katonda n'akuwa knowledge n'akuwa sente family ennungi na buli kimu ng'ogisadde. Twagitunuulira mu misomo gyaffe egyayita. N'olwekyo ekiro ekyolwokuna wano ekiro eky'omulundi ogwokuna baswaba baali beesunze okusaala naye nga basala mu jama eyeswala. Nabbi kye yabakola teyafuluma kiro ekyo just yafuluma kusaala subuhi n'abagamba nti temulowooza fa innahu lam yakhfa alayya makanukum temulowooza nti ebyo mbadde mukola nga mwagala okubeera nga musaalira emabega wange nti badde bineekweseko nga maybe sitegeera kye muli mukola. Buli kimu mbadde nkitegeera walakin khashitu an tuftaradha alaykum wabula ntidde nti nikesi musadde nange emabega eyeswala yandibadde Katonda agibalaalikako nebeera wajibu ekintu kye mwandibadde temukola ki temusobola. fatangajizu nganiha mfuna bulungi mwandibadde temukola ki temusobola kola ki kukituukiriza. Mfuna bulungi kyandibadde nga kibabeera kizibu okubeera nga mukiteekinga onolwekyo ntidde nti singa musadde nange emabega eyeswala mwandibadde temukola ki temusobola.
ekintu ne kigenda bwe kityo nga n'olwekyo ekintu ne kigenda bwe kityo nga n'olwekyo eswala yesaalibwa just muntu nga tesaalibwa mu jamaa. Funa bulungi wal amru ala dhalika kigenda bwe kityo paka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lwe yava mu bulamu bw'ensi. Ofuna bulungi mukadde wange, n'olwekyo mu bufunze Nabi eswala gye yasala teyali solatu tarawih wabula yali solatu layiri. Ekyokubiri eswala gye yasala nga yagisalanga lubeerera wadde nga si myezi gya Ramadan, nga agisala okuva mu kiro mu makati kuba ekoma paka ku adhan, okuva mu kiro mu makati n'ekoma nga tebanaba kwazina adhan fajiri. Era esaalibwa muntu kinoomu, tesaalibwa nti esaalibwa mu gurupu. Kati ekibuuzo era ne kigamba nti Nabbi wabanga teyagisaalako ate ani akunga abantu okubeera nga basaalira wakati basaalira mu jama ebyo gye batuuma solatu tarawehe. Nabbi yasala solatu layiri, kati ani akunga abantu ate okubeera nga basaala eno sola ya tarawehe mu mwezi gwa Ramadhan okubakunga okubeera nga basaalira emabega wa imamu. Netugamba nti Musahi al-Bukhari hadisi namba 210 Abdurrahman bin Abdul Qarri reporting a hadith. Ofuna bulungi agamba nti yali atambula mu grupu ya Umar nga atambula ne Khalif Umar bin al-Khattab. Ofuna bulungi bin al-Khattab ne Khalif Umar. Ofuna bulungi ekimu mu kiro kya mwezi gwa Ramadhan ne bagenda ku muzigiti. Kati bagenda ku muzigiti ne basanga abantu nga basaalira mu groups ez'enjawulo. Ye agamba nti ye Khalif Umar kye yakola nagamba nti mu kulaba okwange kyandibadde ekirungi nga abantu bano mbakunze ne basaalira emabega wa imamu. Era bw'ati we yakola n'alonda Qarri, omusomi omu owa Quran, nabeera nga yafuuka imamu. Funa bulungi era nabeera nga yasaaza abantu. Ani gwe yalonda? Yalonda Ubayy bin Ka'ab. Then ekiro ekyokubiri Khalif Umar era n'atambula n'ono omwami. Mfuna bulungi n'atambula n'ono omwami Abdurrahman bin Abdul Qarri ne bagenda mu muzigiti. Kati batuuka mu muzigiti balabanga abantu bali mu kusaalira emabega wa imamu omu Ubayy bin Ka'ab. Naye nga ani alonze imamu? Ye Khalifu Umar nga we tulabye mu Sahih al-Bukhari hadisi namba 1010. Ye Khalifu Umar agamba nti ono Abdurrahman bin Abdul Qarri agamba nti Khalifu Umar qala Umar yakola ki? Yagamba. Funa bulungi ni'mal bid'atu hadhihi. Ofuna bulungi awaana kyekisinga, what an excellent bid'a kyekisinza okubeera ennungi ng'eno. N'olwekyo awaana bid'a ye gyatandise okukunga abantu okubeera nga basaalira emabega wa imaamu, eyo gye bayita solatu tarawehe. Ofuna bulungi mu bufunze. N'olwekyo okusaalira emabega eyo eswala gye basaala baganda baffe mu mwezi gwa Ramadhan nga basaalira emabega wa imamu, Nabbi tagisaalangako. Ofuna bulungi Nabbi yasaalanga solatu layiri esaalibwa mu mwezi gwa Ramadhan ne mu myezi emirala. Era ekiraga nti teyasaalanga solatu tarawehe, eswala gye yasaalanga yagisaalanga okuva mu makati g'ekiro paka before adhan fajiri nga we tulabye mu hadisi esoose Sahih al-Bukhari hadisi 1212. Ofuna bulungi mukadde wange w'ekitiibwa. Ne tugamba nti eyo eswala ng'eza mustahabu zisaalibwa tezisaalibwa mu gurupu. N'olwekyo swala tarawehe bid'a ya Khalifu Umar. Tugamba nti mu suratul Hashr aya ya 7 Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Nabbi buli kyabawadde Allah yagamba, buli kyabagambye okola kyemuba mukola, kyabaganye temukikola. Nabbi yagaana okusaalira emabega wa imamu solatu layiri oba solatu tahajjud. Nagamba nti muntu buli omu agisaale kinoomu. N'olwekyo Nabbi solatu tarawehe teyagisaala wabula yasaalanga solatu layiri. Solatu tarawehe bid'a ya Khalif Umar era gyawaanye n'agamba nti ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'ima ki bid'a kye kyasinza okubeera nga nnungi
ngeno salatu ya tarawih okubeera nga abantu basalira emabega wa imam. Kansubira nti kiri clear. Ekibanga tekiri clear oba osobola okubuuza ku WhatsApp +989365700755, Facebook Kaka Fazil, YouTube Kaka Fazil Lectures. Assalamu alaikum warahmatullah.